Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Program Kalondozi wanokompeoza ABS television kwa kabri rasande sawa nya ezekiro mbanje kutusako mbera mu studios naloija Aisha gemanya gange eranga mikwano mbabuzaako nti musibye mutya mbagala nnyo kyemukola kya muwendo nnyo era temwerabira okunsisinkana ku Freedom City nga 26 November nga tulaunchinga ABS television mu butongole abayimbi gye bali bangi nnyo ebyokuleje biri nebyokunya abakozi wa ABS TV na gwandi akadde okusisinkana oyagala kulaba producer Umar Kakande live jangu ate nabagamba last Sunday producer wango yanoonya naye nga bikwano mujje ku Freedom City nga 26 era temwerabira ogenda mu Trust We Can company eyokuyambako okutunda property yo eremye nga onoonyeza omuguzi aganye ekolagana ne ABS television besigikwa bali ku Access Building enatete genda otunde etakalyo somero kizimbe kikyolina oba motoka wekwate aba Trust We Can nenga katwejukanye muko katono nkomeo ate tulabe program yonna koralero ngabo yatambula oba ngabo inatambula tova ku ABS television oliko program Kalondozi. No katugende ate mu ba complainant bafe owonna ko ralero yali anonya chichi yali ayagala mu program Kalondozi then ate nkuletera investigation manyange sekamati Francis ndi musubuzi nkolera mu wino nimbadde nze wano Kalondozi nondiyo ku mukazi wange minamu abaana bana naye nako zino embera akyuse akera kutambula okuba simu ya siriwe nawe endaze akuba simu siriwe ninawe endaze Ruda nti oba ninayo mbadde ke wasenga wanga badde mulwadde nenkola ki empya byonna byonone sikyalina kintu waka enkoko zifa embuzi zifa ennyumba lekyafa nga ne bwotuukawo era ngo omusajja bodda waka gana mbeera gye ndi mu musajja munango ogimanyi si nyangu. Yes, program echagendera dala maso katugende ne investigations zaffe ate tulabeje zatandikira ofune story bulungi nnyo ey'omwami oyo eyali anoonyereza ku mukyala we tovaawo. Kakati ndowooza ntuukire ku nsonga amaka ndaba malungi tegayina bizibu omukyala mukwatagana tukwatagana bulungi. Okay, kakati investigations zange nazimaliriza era olunaku olwaleero ogenda okumanya amazima. Okay, agakwatako ebifa mu makaago bingi nnyo ebifa mu makaago muli balunzi si kyekyo mulonda enkoko yes era ndowooza olabaawo nga oli mu kukola ki mu kuzirabirira enkoko mulinawo embuzi. Okay, so amaka bwe gatukale bwe mukola ki bwe mugatambuza ewaka bintu bingi nnyo bye nalaba mu maka gano eno omukwano gwe mulina ne mukyalawo muyombayomba kale ekyokuyomba kyo nja kuba nkuwaayiriza ekyankuliramu. yes ekyokuyomba nja kuba nkuwaayiriza temuyombayomba era ndowooza olaba omulundi ogwo kamera zaffe ez'omu nnyumba yammwe zabakwatako nga muli mukola mukwano. Twatandika okukola omulimu gwaffe ogw'okulondoola omukyalo ono ba mukyala wa complainant waffe era ku lundi ogwo ali ne bbaawe. Mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo njise mwami emmese mwami naawe emmese nani na mukyalawo. Yes, nkulaga bineeno olw'ensonga mba njagala nkulage nti bwangi gye natuuka. Okay, buli wamu twalondoolawo
wadde kitutwalidde ebbanga ddene naye atamaze tukola ki twagafuna. So omulundi ogwo mwali mukola mukwano ne mukyalawo era ndowooza olaba mukwano gumulina mungi nga temulina buzibu bwonna, kale temulina buzibu buli awo nti bo buno. So mu kulondoola mu kola investigations zaffe waliwo omukyala gwe twalabanga nnyo ewuwo. Omukyala ono mu kunoonyereza kwaffe twakizuula nti ssenga waani mukyala wa mukyala we. Era yajjangawo nnyo ewaka ofuna kubanga ndowooza olaba olunaku olwo yajja bulungi. Twalaba mukyalawo ne ssengawo oyo era nga banyumya, baali banyumya bulungi nnyo emboozi yaabwe badiscuss nga wali toliiwo. Bwe wajja n'osangawo ssenga ne bakyusa emboozi. Mukola investigations zaffe tetwazuula kyali nti omukyala oyo omunene gwemulaba mu nnyumba eyo yali ssenga owa mukyala oyo suspect waffe, era baakwatagananga nnyo era ne ku lunaku olwo baalina emboozi gye baali banyumya, naye omwami bwe yatuuka ne bakyusa ate topic ne badda ku ndala. Ne bakyusa emboozi. Omanyi by'abakyala, by'abakyala nga bw'obimanyi, waliwo emboozi ze tunyumya nga tetwagala baba baffe babitegeere. Onfuna? So bwatyo ndowooza omulaba banyumye bulungi nnyo. Bwe wajja ne bakyusa emboozi nakola ki, era ssenga n'akubuuzaako. Bwatyo ssenga yabuuza ku mwami waabwe ate basobole okutambuza emboozi maaso. N'akusaba omukyalo n'akwolekereko. Kale bambi ssenga yali akolagana nnyo n'omwana we. Baali bamukwano nnyo. Ofuna? Nga bamukwano nnyo. So era n'akugamba nti mukyala we agenda kumperekerako mu ddwaliro biki ebintu ng'ebyo. Era nokkiriza n'omwayo kasente. Ku mulundi ogwo abantu bano nga begambye nti baakolagananga nnyo era omwami teyafunangamu nkenyera wadde akatono bwe kati mu ssenga w'omwana ono nti oba ayinza okuba ng'akola ekikyamu. Wabula yamukkiriza asobole okugenda okwerekera ku ssenga we. Kola ki? N'agenda. Ofuna? So engeri gibambi gye yali amanyidde ennyo okujja ewaka, ebiseera ebisinga yajjanga nnyo ewaka era nga bakolagana nnyo ne mukyala bambi yali ssengaawe ddala nno. Kati oba gwe nandise ssenga ow'ensonga nga buli kimu mukyala we akola ki akimugamba, nga buli kimu bakikola abo babiri. Ofuna? Kubanga ne ku mulundi omulala ndowooza olaba omulundi omulala era ssenga yajja bulungi nnyo ewaka azze obbalabako n'abuuza muwala we naye nga taliiwo. So yajjanga nnyo kale waka bambi. Ofuna? Naye ate mu kulondoola kwaffe mukola investigations zaffe omukyalo ono simanyi gye mwatuuka. Anti mukyala yajjanga alina byayagala okukola naye ng'ateze muwala we muwe ekitiibwa ndi ssenga wa mukazi wange. Era sirina kiyinza kukola waawe. Kubanga ebintu bye yakolanga nga kati olaba waneeno kaliraba wano azze muwala we taliiwo. Ofuna? Yali agenze ku dduuka kugula mmere ya nkoko, ssenga najja n'atandika okukwatirira. Mu process ey'okola investigations zaffe mu nnyumba y'omwami ono twagenda okizuula nti ssenga w'omukyalo nate alina emize emirala gy'akola. Naye nagezaako okumwewala kuba ssenga yali mukwano gwe nga mukazi wange bw'akimanya takijja kumuyisa bubi. Naye nga mukazi wange mwaga lw'abaana baffe. Asinza kukimanya. Okikakasa tolina gye watuuka naye ssenga Aisha ekintu kya ssenga kiwandi kiraze. Nabayo okubiraga sandi biraze. Kya ssenga kiwandi kijjemu ne mukazi okijjamu muyisa bubi. Labayo Aisha badde nkusaba ekyo kijjemu. Ekyo kale nkitegedde. Ekyo nkitegedde. Naye ate bamukwano nnyo naye ate omukyalo ono akikoze enfunda nnyingi nnyo kubanga omulundi omulala era yajja bulungi nnyo waliwo n'omukyala yaliwo bwe yatuuka n'ayingira bulungi nnyo mu ddiiro ne muvaayo nga mwekutte bulungi nnyo. Omukyala ono yali ate afunye embeera enzibu ddala anti yali afunye obujja obuyitirivu ennyo ku mwana we eyandibadde nga muwala we era olunaku olwo yatuuka bulungi nnyo ayo nga mwekutte bulungi nnyo bwe wakwata ekkubo ne wemulungulamuko katono bw'oti n'atandika okuyombesa ati muwala we
omwami ye yakwata ekkubo abawe space ate basobole okwogera ng'abakyala n'abakyala wabula ng'ekyama akisirikidde nga talina ngeri kijja kigambamu mukyala we nti munnange sengaawo alina byakola sengaawo ayagala kuŋŋanza era olunaku olwo senga yayombesa muwala we n'amugamba nti kati ate olina laavu nnyingi nnyo olina omukwano mungi nnyo eri bbaawo wabula ekyo ng'akikola lwabujja ng'oyinza okugamba baki namuyombesa nti kati okolagana naani ne bbaawo ng'akiraga oba mwali temukwatagana kwegamba kale nga tebitegeerekeka okiwulira era omukyala bwe olaba omukyala bwe yavaawo bugobo wakomawo nayagala era okolaki era ku lunaku olwo lwennyini bwe yakomawo omwami ng'olwo bambi mukazi wattu yeemulunguddemukko katono omukyala ono yasituka n'agenda omwami bwe yali nga talinamu yadde ensonyi ezigamba nti ono mutabani wange era ndowooza omulabaawo ng'ali kumukaka okumuwahaga naye nga bambi musajja wattu aregistinga oba ng'agaana senga ono gyemize ate egimu gye yali alina komawo nayagala era okolaki naye nga sisobola kukikola lwambeera Aisha kyekyasenga kyo tukizimba mukazi wange ajja kunyiiga mukazi wange mwesiga naye aneesiga bwobanga omwesiga wandize mukalondoozi waliwo nti entambula olumu lwatambulamu nayo nga kikususe ng'omusajja olina okumanya ebifo ewaka kitegeera nenge kyasengekikoze bulungi kansuubire nze nno gwoliko gwolimba nga ntuuka wala nga ntuuka wala kubanga amazima gennyini omukyalo ono simanyi nze nakola okulondoola kwange kamera zange nezikwata buli kimu so bwe tutambula bulungi nnyo sipa kamera ezaali mu nnyumba afuna taata wange kufuna lumu olunaku lumu twalabako omukyala wo ng'ayogera ku ssimu naye nga yali ayogera na senga jjukira essimu ye twagitrackinga okiwulira wabula bwe wajja ne bakyusa ki topic nga bwe nagambye nti omwana muwala ono yakulagananga nnyo ne sengaawe wadde nga tayinza musuubirizaamu muze mubi nti oba amwagalira bbaawe nedda yali gye twali trackinga essimu ye twasobola okutegeera biki bye yali ayogera era yali ayogera ne sengaawe wabula bbaawe bwe yajja n'akyusa emboozi naye nga bw'omanyi nti munnange abakyala babeerako n'obuntuntu bwe boogera nga buli secretive tebaagala abantu kaabe bbaawe abimanye nga byakikyala bwe wajja era n'akugamba nti senga afunye obuzibu ngenda kola ki kumulaba kwegamba ye embeera gye nkoze ki gye mbadde nkugamba nti abantu bano baali bakwatagana ng'ebiseera ebisinga obolekana mukyalo n'agenda n'asulayo n'asula ewa sengaawe okiwulira n'asula ewa sengaawe kaakati olunaku olumu twagoberera mukyala we eva bulungi nnyo ayinga n'agenda n'asisinkana senga akola okunoonyereza wabweru w'ennyumba y'omukyalo ono era olunaku olwo twamugoberera n'agenda n'asisinkana sengaawe era bebo nga batambula nga bali mu gardens ezimu bwe yasisinkana senga baagendako mu gardens ezimu tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe Kalondozi wano ku ABS television mukwano era ndowooza mulabe gye twatandikidde n'okutuusa essaawa ya kakati we tuli kyala wange nesenga naye abaako omuntu omu gwe basisinkana yali mwami abalabibwako n'omwami omu mu gardens zino ng'era balaga nti beemanyi simanyi oba omwami ono wali omulabyeko mwami wa senga wa mukyala wange omumanyi simumanyi basisinkana n'omwami oyo nga balaga nti beemanyi okiwulira era baba balaga nti baludde nga bakola ki nga senga yadde mukazi wange n'amutwalira omwami ono gondaga nedda baage omwami we yava ewaka omukyala we yava ewaka n'agenda n'asisinkana senga ne babaako omuntu omu bwewakola ki bwe balaba saagala okole conclusion yonna onfuna kubanga senga yatwalira mukazi wange kati ogenda kukitegeera kale ogenda tutegeera lwaki bagenda ne basisinkana omwami ono onfuna bwe basisinkana omwami
bayogerera ne bamuwahaga ngolabedera bekola ki bemanyi kulunako olubalaga nti omwami ono baali bamanyi bulungi nnyo era bamwaniriza ne bamuwahaga nga bamusanyuka era omukyala wo n'atuula n'omwami n'atuula ne ssenga n'atuula ofuna kye nagamye nti buli kimu baakikolanga bameka babiri baali bakolagana nnyo naye watuuka ekiseera ng'owulira okooyi ng'owulira weetamiddwa nfuna kuba kati bwe nkuddizayo ku kamabega katono olutambi luneeno waliwo olunaku olumu mwali gwe ne mukyala wo munywa caayi okiwulira mukunywa caayi omukyala n'akugamba nti agenda kulaba ssenga n'omugamba naye buli kaseera onoobeera ogenda wa ssenga tokyafa ku nkoko tokyafa ku mbuzi tokyafa ku waka yenna nga mumaka bambi musajja wattu yanenyanko mukyala we olw'embeera gye yali yeeyisaamu nga ey'obutafa ku maka gaabwe ey'obutafa ku bisolo byabwe okiwulira era omukyala n'ayomba nnyo n'ayomba n'agala n'okunywa caayi oluvannyuma gwe n'oyita ssenga wabula musajja wattu kye yakola yayita ssenga w'omuwala ono engeri gye bakwatagana ennyo asobole okwogerako naye nga tayinza basuubirizaamu buzibu bwonna aisolaba olunaku olwo nakubira ssenga essimu nali obusungu buluma nti ano bikyankalanye nze goolafu oli omukazi yali atambula nga nfiiriddwa ebintu nfiiriddwa enkoko embuzi bazibbye amayumba gaago ebintu olaba omuddo alinga atalina bantu kituufu nkugambira mu kunoonya ssente nze goolafu byonna actually si bisingabula byonna ebiseera nga bimala nassenga ebizinesi oyo ziraba nazimuteerawo ye nga ye ali afunemu ssente naye afune kyakwa naye atambula butambuzi nkole ntya kwe kujjewo onnyambeko munnondoolere kakati ffe twakola okulondoola kwaffe era olunaku olwo ssenga bwe yajja n'omutuuza n'omunyonyola empisa zaani za mukyalawo buli kaseera aba atambula ate aba atambulirawa we wabula ate nga bwe nkugambe nti bali baaluganda omusaayi gutya gwe gumu akasaayi kaali ke kamu ssenga naye n'atabula ate kwolwo nayitanga ssenga munyonyole ng'omuntu ebikwata ku mukazi wange n'amaka gaggwawo naye ate ssenga naye yandaga nti ntenze mukyalo yayomba buyombi kati awo simanyi kyakukola kwe kuddukira mwe mumutaase yayomba buyombi olunaku olwo nga bwe mbadde nkugamba nti abantu bano we twafolowenga omukyalo okuva ewaka nagenda nasisinkana ssenga ne bagenda mu gardens ne basisinkanayo omusajja gw'oŋŋambye gw'otamanyi okiwulira nga bwe nkugambye nti baali bamanyiganye ng'era olabira ddala si gwe mulundi ogusoose okola ki okusisinkana n'omusajja naye engeri gye bamwelkamingamu ng'ate yanjawulo kubanga omukyalawo yatula nakumpi naani n'omusajja n'amuwa ne haaga naye engeri gye bamwanirizaamu ono mu gardens ezo yali yanjawulo nnyo era ng'olabirira essanyu n'omukwano omuyitirivu ennyo naye nga ssenga waali yes okiwulira naye nga ne ssenga waali ogenda kukiraba engeri gye kijjamu nfuna nga ne ssenga waali era baatula bulungi nnyo ne banyumya onfuna investigator waffe yabalindirira okumala akaseera ssenga yakwata ekkubo n'akola ki n'agenda n'abaleka omusajja naani n'omwami n'omukyalo ono wabula bwe baagenda mu kubagoberera balina ekifo kye baagendamu tetwamanya byaddira ebyali munda saabimanya gira omukazi wange bampera mulogi kakkana seeka kakkana okay kakkana nga saawe nali nzikiririzaamu kati labayo okutabuka otabuka naye sookoleka enkunnyonnyole olabe kino ekigenda mu maaso nabulinda singa bwe nali nzikiririzaamu najja nga nkutako amabeere g'amakadde namwesonyiwa te nga yakola ebyo ku mukyala wange ssenga yatambulanga ne mukyalawo ekigendererwa ogenda kukimanya ofuna olunaku olulala olwo nga tumaze ozuula amazima nti mukyalawo atambula nnyo ne ssenga naye buli wagenda okusisinkana ssenga wabeerawo omwami oyo buli wagenda osisinkana ssenga omwami oyo abeerawo okiwulira omulundi sokakkane senga yakwana mukazi wange abasajja ani agambye nti yamukwanira ate batambula bonna ani agambye bwe mba atambula ne Florence yabankwanidde abasajja ate nga yajja nakunona nemujja naye wange
Aduga so kakana atya laba. Kakana otyawo nawe. Kwekati labayo. Feka. Kakana otunde waneno maleyo. Okay? Omulundi omulala tufollowinga mkyalawo. Era yagenda ne ssenga ne bagenda mu kafo kaabwe we bakola ki? We basisinkana bulijjo. Era omwami yaliyo. Nga bwe kiri nti tugoberera mukyala suspect waffe era n'okulunako olwo twamugoberera mpolampola okuva ewaka gy'abeera okutuusa gye yali agenda. Wabula era yali atambudde ne ssengawe era gwe yali agenza okusisinkana bwe yatuuka mu gardens ezo mu kifo ekyo era baasisinkana n'omwami omu gwe baasisinkana ate ku mulundi guli omu gardens. Onfuna? Omwami yaliyo ndoozi omulaba bulungi nnyo omwami yaliyo ssenga ye n'akwata ekkubo n'agenda nga bulijjo nga bw'akola kuba bw'amala okutuusayo muwalawo ssenga ye ng'akwata ekkubo agenda ng'abawa space basobole okunywa bulungi wabula tetumanyi kazannyo ki ke bazannya okutuusa we twabalemerako ne tumanya amazima gaali mu kintu kino. N'afuluma nga bulijjo bw'akola kuba bw'atuuka n'atuusawo muwala we ye ng'akwata ekkubo akola omukazi wange amulese molo agenda ndowooza olaba akafo kanene kale investigator yali abit bafulawo waabwe laba yanti investigator yali abit distant ngo naye osobola okulaba ki ekigenda mu maaso ssenga bwe yakwata ekkubo n'agenda abantu bano ne batandika okulaga laavu gye bayina. Era ku lunaku olwo lwe twategeera amazima nti omukyala ono yali agenda n'omwami oyo wabula nga yakozesanga ssengawe. Kyalo tekisoboka ekyo tekisoboka. Ekyo ekitasoboka ssenga kutwala mwala we bwa musajja. Nda ngandi mukazi wange yakola ebyo naawe. Nga kulaki ani ono? Ono si ssenga wammwe. Ssenga ni mama w'abaana ne badda mbintu ebyo. Era omulundi ogubakisinga bulungi nnyo nga balaga bayina omukwano mungi nga bw'okiwulira. Nzala tebiriyo bye mukola nammwe tebiriyo. Ayiso nimba tebiriyo. Labayo. Mukyala buli lwe yavanga ewaka buli mulundi gwenkula kansubire ate kati story yaffe mugina bulungi nnyo program yaffe mugitegeera bulungi nnyo nga bwetambula senga mulaba entambula ze ne muwala we mulaba bye bakola abantu abo ababiri abakyala abatalina nsonyi wadde akatono bwe kati naye nga ngenda mukuwumulamuko nyweko kurondera amazzi agenda ddala maaso ne program yaffe Kalondozi omwami amazima yagafuna era nkyakulagira ddala ebyava mu investigations then omwami yakolawo ki ng'ategedde amazima ge yali yeetaaga yawulira busungu bungi nnyo naye saagala mbikunyumirize katugende ne mu investigations zaffe tovaawo. Azenga avo ewaka agenda wa ssenga amukimye bagendanga kusisinkana mwami oyo era bwe basinkananga nga bagenda muki muloogi bakiwulira kati ku mulundi ogwo ssenga bwe yakwata ekkubo n'agenda era bagenda bulungi nnyo wa muloogi wabula wakuba essimu jjukira nali ntrakinga essimu ya mukyalawo wamukubira n'omubuuza oludda wa n'akugamba ndi ne ssenga mu kyalo. Ku lunaku olwo mukyalo ono tekyamulobera kulimba bbaawe nga bw'ali mu kyalo kumbe ate alina mwami mulala era yakwata essimu n'adduka nga bw'olabaawo agende agitwalire ssenga asobole okwogera naye okonfaminga nti ali naye mu kyalo bambi nga musajja wattu bamuzanyira bwongo. Era yafubutuka misinde agenda asinkane ssenga osobole okwogera naye afune confirmation so ensonga lwaki ssenga yatambulanga ne muwalawo bakugumisa obwongo bwa bukyuse nti abeera nani na ssenga yambuzaabuza bannange nti abeere na ssenga kumbe aba ali mu bwenzi bwe. Ssenga nayakwalira mukazi kyajjanga ewaka buli lunaku lwakiba kibadde kijja nkiwa ssente bwe kikola ekikazi okiraba kyajjanga buli lunaku akirwadde kigenda kulya mmere sirina se nenkiwanga se kubanga kivangira mukazi wange abasajja. Yes. Era
baba followinga bulungi nnyo olunaku olwo ne bagenda mu lodge eyaawe nyine mu gardens ne bakola omukwano gwabwe omungi ennyo okola investigations affe mwattu investigator waffe yabatambulirako okuva ate mu baali batudde mu restaurant okutuusa mu room gye baali bagenda ku mulundi ogwo anti twakozesa waitress omu wa lodge eyo n'atuyambako okuplantingayo bu spy camera bwaffe mu lodge tusobole okufuna ebyali bigenda mu maaso era bayingira bulungi nnyo mpola mpola ng'obuliri bwale bulungi nnyo naye nga tumayinza nakutebereza nti waliwo ketta waliwo spy cameras ezaali zibalaba era omukyala bw'atyo n'atandika okweyambula mpola mpola basobole okukola omukwano asobole okulaga omwami we omukwano bambi nga complainant waffe yaali eri waka atudde alina abaana alowooza nti munnange omukyala ali mu kyalo ne ssenga naye nga ne ssenga gwe yeesiga y'omu ali mu lukwe luneeno ssenga okwesiba ku musajja okubeera nga mwekubako yali ate ayagala oba creating awo mbeera ki nze naawe wabula ssenga yali nnyo mu lukwe luno olw'okubeera nti muwala we yayendanga ku bbaawe era ndowooza olaba omukwano mungi ennyo omukyala yajja asobole okuyambako omwami okuggyamu essaati basobole ate okukola omukwano gwabwe bulungi nnyo nga bw'obalabaawo era n'omukyala naye n'atandika okweyambula ng'omwami naye bwe yayambayamba asobole okulaga omukyala omukwano ate omuyitirivu nga bw'olabaawo ng'olwo spy camera zaffe zikwata buli kimu ekyali kigenda mu maaso mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese nga ssenga ali bweru alinza akimanyi muwala we kyaliko muveeyo sangena kwasa ebintu muveeyo si mukazi wo owe ssenga bane mundeke basajja mwe mundeke batigenda kinsuseeko kakana kino si kiwali onoonya wali onoonya amazima gakwata ku mukyalawo geekano kale nze nkozeeso byokubikulaga atawo tewandindazeewo ayisawo tewandindazeewo nkoze byokubikulaga onomanya otya amazima sawo tewandindazeewo mukyalawo bye bino byakola tabikoze gumu oba ebiri nkugambye buli mulundi gwe yatambulanga ne ssenga mbusenga akubye essimu mbusenga mulwadde nga bagenda mu bwenzi era omulundi ogwe bagenda mu loogi ssenga yasigala bweru bwe yarabanga obudde bugenzi ssenga ndowooza olwa ssenga ng'agenda ku loogi akola ki bulungi nnyo ku loogi asobole okugamba muwala we nti munnange obudde bugenze anti yakolanga asikari mu biseera ebyo ali mu bakonkola obudde okiwulira so obwenzi bwa mukyalo yabukolanga ne ssenga naye ssenga bamuteekangawo nga kifaananyi nti omukyala ali mu makubo matuufu ye ssenga yali amutwala makubo amakyamu bibe ebintu bya mukyalawo olaba waniina ate mulundi munola era nga bali mu loogi abantu bano bakozesanga loogi emu anti ne ku mulundi ogwo ndowooza olaba nga balina omukwano omuyitirivu ennyo ng'olwo jjukira waitress yatuyambeko era okuplantingayo kamera zaffe mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese tekisoboka ekyo tekiyinza kubeerawo naawe munviire nyabo vaayo nkuyiteeko vaayo bino ebintu ammwe embiko ebyaka byakiyaye embikoye mweka nammwe banaye mundeke kyakamala kucankanya amaka gange kati kyembazuddemu twagalayo mpuliriza eddakiika ezo 2 wajja ng'oyagala kuyambibwa omulimu ngukoze essaawa eno gamba njagala kucankalanya amakaago ekikuyisizza ogende weekwatireko ssenga muwala we ne bbaawe okiwulira kati ebyogamba mbwe bintu bya kiyaaye kyekikuyisizza essaawa eno bali 3
Ochuli. Esoka kasa. Bali basatu. Kati njagala nzijewo eyo engombo gy'oli mu kwogerako mbu nkukyankalanya mbu simanya ate bya kiyayi tokkiriza mukyalo byakola. Naavu gy'abadde akulaga ewaka gy'alaga naani n'omwami oli. Kati go amaaso gaaziba olwalaavu gy'abadde akulaga. Tekisoboka. Teyandibadde mmole. Kakati nno bye. Teyandibadde mmole ne ssenga esa nkubira omukazi wa badde twala tulina abaana. Badde twagalana nnyo kuba namufuna. Basi kimusuubira mbadde ekiraavu yakuziba amaaso. Olukoma abaana gatwe bulumula bagendeko wajjajja waabwe. Bakoma bagende mu kisulo. Ng'ayagala space. Sasimanyi kyakola kyalo kyo ngenda kisala. Ese kazi ngenda kisala busazi bukiba bwe nkikwata ngenda kisala. Kale kangende nvudye mukomera naye akyo kivudde. Bagalaga tawe bati abantu. Gabagambye okutta omuntu obanga attakawuka. Egwe olimanje jibadde ne mukazi wange. Nga mwesiga. Kyokka kisenga ne kijja ne kinneekuukuusaako kyaga nti nigera ne mbigaana. Ng'olwo banoonya ekikwawukanya naani ne mukyalo bagambe nti wayagadde ani senga. Keza baali apanganga bipange. Okiwulire? Naye nga senga naye saagala n'omukazi bwe minu gyasenga gyajjanga ewaka. Saamugamba ko kino senga akoze kino na kino. Kituufu. Lwaki nga nkuma mukwano gwa mukazi wange. Nata kungamba nti ye yakola ebyo. Byebyo. Tekisoboka. Anti kati bye bigenda maaso. Tekisoboka. Bye bigenda maaso. So omukyalo yagenda kutwala ne ttiimu eyaffe endala yonna yonna akutwale ku ssimu. Toli ffenna? Ni wakasa gye bali. Tugenda olabe ebivaayo. Tugende.
Muje mu kimotoka kyammwe mmwe. Muje mu kimotoka kyammwe. Yayo wama. Muje mu kimotoka kyammwe. Kimotoka mmwe nkikoye. Sikamasho. Nafanya kukakana. Mundeke ngenda kweguya amazzi bangwe ngula ku mazzi. Nedda nakakanye. Nyabo nzikakanye muhangula ku mazzi ba. Mundeke mfulume. Mundeke mfulume. So mundeke mfulume. Mugende mkolena. Mugende mbitipi ya mwenze munzeko. Munzeko. Mundeke. Mundeke. Kaja mwe mundeke. Bayo. Msajja gwe. Bayo. Oyo mukati wo. Omukazi mmanyirako wammwe. Omukazi mmanyirako wammwe. Bayo. 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 Zije mwagala kumpamba. Mwagala kumpamba. Muveeyo nvemu. Muveeyo nvemu. Se munyambe nvemu. Kakana. Munyambe nfulume. Kakana. Munyambe nvemu. Kakana sebo. Solo kukakana. Nzikakanye. Kakana. Sebo nzikakanye. Kakanye. Ese. Kakana. Nzikakanye. Ama yambo sadabirwa mwe. Nzikakanye. Bwe bityo mukyala Florence ne ttiimu yaffe ya Kalondozi bwe yatwala omwami ono ku ssiini yeerabireko wadde yali takikkiriza nti omukyala ayinza okukola ekintu ng'ekyo naye yatuukawo era tebyali birungi wadde akatono omwami wadde amazima yagafuna era amazima gakaawa. Bye. Have a great night. Não,